Mugamba mutya nzize mbabuuzeeko wano yadde empumuddemu katono mujje baliko bannange munaasonyiwa okubakeera. Mbadde nina akabuuzo kange kembuuza bameka abakedde ne musabirako ku basibe, bameka abakedde ne musabirako ku basibe, bameka abakedde ne musabirako ku president waffe, bameka abakedde ne musabirako abakulembeze baffe, bameka abakedde ng'obwongo bwammwe buteredde oba mukyesumbuwa, bameka abantereddeeko ka post ka free all political prisoners. Kabuuzo just kalowoozo kyobola nti mpise waneeno ng'obudde bukyali bwa kumakya n'okuddamu okubategeeza nti Oweekitiibwa Wayiso Mufumbira agenda kubeera live ku BBS Telefina nenga mugamba mutya bannange. Nange gyendi ebigenda mu maaso mbiraba namwe mbiraba, njagala okubeebaza abalina emirimu gye mutuusaako engalo. Naffe gye tuli eno tupambana n'ensi, tukubagana n'ensi, tukubagana na bino, tukubagana na bino. Kati wuuyo jjajja yagambye mbw agenda kukwata buli muntu abuuza ekyasoolanya kwegamba ababisi ababise basinga abasse, abatubikidde ababise. Waliwo agambye nti abantu tukyali mu matasanje waliwo agambye nti leero tukedde. Struggle teriiko time. Just nzize mbabuuzaako mbategeeze nti bannange tulina okuddayo tubanje abaana baffe, tulina okuddayo tulwanirire baganda baffe ba Honorable Segirinnya, Honorable Alan Sewanyana. Tuddeyo tubanje abaana baffe bannange, tuddeyo tubanje abaana baffe, tubanje baganda baffe, tuddeyo tukole structures, twezimbe buli muntu kwata munno omukono omugambe nti owaayi. Waliwo akagambo president kaatera okwogera kansooke nkabakubire waneeno mu kawulire. Waliwo akagambo kagamba nti ebiseera ebisinga ogwa naye n'osituka osegeera. Kati mwabawulira nga mugudde muyitsobeddwa tokkiriza kugwa. Mukyayina engendo nnyingi ate bwe ziba disappointment mujja kufuna nnyingi nnyo. Oyina kwekwata n'onywera. Obanze ze yategeera politics obulungi. Tuyina okunywera ne tunywera. Waliwo akagambo kembadde njagala waneeno bakubira naye oba weekali. Aka president we yagamba nti ffenna tekiri nti tetugwa. Naye ekyenjawulo kye nnina nti bwengwa nga nsituka yemputtu. Kati nammwe mba mwagala okuwangula Museveni mulina okumulaga nti muli bamputtu nnyo. Nabagambye nti temukkiriza nakyogedde jjo, temukkiriza muntu kwagala kujja banafuya oba muntu kwagala kujjako disadvantage mmwe gye mulaba nti oba ekintu kibakubye nnyo oba kibakanze nnyo. Ebyo Museveni awo wabaagalira awo. Bana abasajja baagala okunafuya era ndooza mwalabye ekintu kino like kyebadde bagezaako okutambuza ng'aba NRM basanyufu nnyo. Waliwo agambye nti Faustin amatasanjare ntegeeza tukyali mu ttumbi tebunnakya. Otegeera mwalabye NRM nga kwegamba ridingira awo ebajja seyagala balumya. It wants to hurt you mugwemu amaanyi. Njagala okwebaza abantu abagezezaako okuteekawo embeera. Waliwo ki conference aba NRM kye badde bategese ndooze Canada
abaana abalwanyi b'entalo bakikubye paka lo bakisudde wansi era ndoza bakyusiza date abafera abo bate bakyusiza date either bakijjeyo kuba bagenza okulaba nga kibalabisa. So njagala okwebaza abantu abali mu diaspora abagenda mu maaso nga bakola emirimu egy'enjawulo. Nabagamba mwababeera kuno ku social media muyinza okuloza nti mwekka mulwana. Bantu bangi nnyo balwana. There are a lot of people fighting okulaba nga Uganda etereera. There are a lot of people. Si buli muntu nti agenda kujja wano ateke wano emotions ze akoleki. Waliwo abantu bangi abalwana mwe mutamanyi na kumanya. Waliwo abasiiba buli lunaku nga bawandika amabaluwa. Waliwo abasiiba buli lunaku kuba vivi nga basaba. Waliwo abasiiba buli lunaku nga balina amabaluwa balina gundi ze bakola. So njagala okwebaza buli muntu ali yalina kyakola. Gwalowooza nti struggle yaggwa kubanga waliwo abamu abagamba nti muli eyo naye ekiri e Uganda abantu badda mu byabwe. Kankubulire mmwe mwagaana okutegeera kiki struggle kyetegeeza. Amafuta bwe gabanga gali ku 15 kakaaga kasanvu kanaana ebyo byoyogera mbu wava mu struggle oli mu kwonoona budde. Bwe tubanga mu Uganda yonna tuyina ekyuma kya kansa kimu ate nga nakyo kifu kyoyogerako tokitegeera kubanga ennaku zino obulwadde obutandise okubeera serious mu Uganda kansa. Kati gwagamba mbu simanyi politics nze muvuddeko tomanyi byoyogera. Oyogeranga bana abaana abato abali emmere leero n'asamba sowaani n'atamanya nti enkya ajja kwetaaga essowaani eyo bamuteeremu emmere. Oyogeranga omuntu akuse bw'amala okukkuta alowooza nti bw'alya nakkuta enkya enjala tegenda kumuluma. Kati bw'abeera eno ga politics is a dirty game. Where does politics go mu making a dirty? It is you who makes politics a dirty game. What you choteeka mu mutwe gwo politics kyakuwa. What you want to put in your head wano kyoyagala okubeera bukankubule kyoyagala okukola kyonna oba kyoyagala okuyisaawo kyonna kitandikira mu mutwe. The mindset. Bw'okyusa obwongo bwo buli kimu tekigenda kulumya mutwe. Abantu abamu balina ekizibu nti agenda n'ayogera ekintu naye nga tamanyi nti alina mu politics. Bwokera kumacha nokola statement noga nti politics antami. You are lying to yourself. Bwobagwa akutamye waliwo gwe batatamye. That is why Museveni asindika ebijerikanizize nezigenda nezinyenya omutwe. Oyagala kungamba nti mmwe kubakamba wecho okulabira ku mu Uganda. Uganda tuina regions almost 3. Tuina western, tuina eastern, tuina northern, tuina ne central. Tuina region nya. Kati kankubuuze gwogamba nti politics akutami. Bali abalonda nente. Bali eri ba MP baabwe abaveeri. Gwe bonagaana okugamba nti oyimiye n'owuwo omusupporting omugaiding. Gwoza ziri eri ente ze bajjeeri zo zimanye ebyo. Tembalaba nti basobola okudduka amangu ne bagenda basesaringe gundi zaake. Naye nga tebasobola kuyisaayo tteeka liyamba gwe muntu wa wansi. Kamba buli ekintu kimu n'ekirala. Bw'oba toyagala politics, bw'oba toyagala kulonda bakulembeze, bajja kulondera. Kiringanga okeera ku makya n'ogamba nti nze sigenda kuddamu kulonda. Wani akugamba nti bw'ogaana okulonda nti abalala tebagenda kulonda. Bw'ogaana okulonda, bajja kulondera. Ate bakulondera kijja kuluma nnyo. At least ogenda no participating and nomanya nti why yadona ankoze bwati naye nofuna osobola okutandikira. It is just a matter of kutereza buwongo. Mwena nenda baana abantu nga bakola bipost ebyekigwagwa ezo post muzikola naye mugenda kudda. Finally mujja kutusanga ano mugambo why natudde nenda banga kino ekintu twakiyingira tulina kuguma. Tulina kwenyweza kino kye bayita weesibe ekimyu onywere. Ogambe kakati tusimbudde ate kankubuulire ebyo mweyogeza mwerimba. Bwoba wayingira ekintu kino mwerimba. Kubanga bye mwogerako bye mugamba nti mukoye tebigenda kuvaawo nga mukyayina mu 7. Gwakera noga nti batuli gwakoze bati kankubulire ekintu kimu. NRM eyina jerikanizayo zegira. NRM eyina jerikanizayo mwoba muyomba oba temuyomba eyina jerikanizayo. NRM eyina ababaka katugeze eyina ababaka 230 ng'otaddeko bano abeefuula nti ba independent.
Kandi gwe boroza nti ng'onyize nnyo. The issue should be, how do we come out of the situation like this? Kubanga kambabulire n'amateeka amalala bajja galeeta ate mbakakasa bwe munaaba ne mentality eyo bajja gayisa. Bino ebintu byonna incident gye mulaba kati ye incident Museveni gye yaleetanga amaze okubba akalulu akeekayunga. Yakabba misana n'aba making sure nti abamalamu amaanyi. Naye ekyasinga okumwewuunyisa nti be yali asuubira nti baweddemu amaanyi baakeera ku makya ne bagamba wano kambabuuza ekintu kimu. Okumanya abana Uganda nekira tetuyina kye bayita obugumiikiriza. Temuyina bugumiikiriza. That is why ne Katonda aluddewo okutukolera nti mwe mwagala bw'osimba leero ebijanjaalo enkya bibenga bikuze otandika okulya. Tekikola bwe kityo. Tetugenda cooperatinga bwe tutyo. Eyo Uganda gy'olaba ogimanyi. Okyayina abantu abatamanyi na kumanya nti nejjo waabaddeyo ekintu kyonna ate nga bangi. Ate nga tebali wala nnyo. Batulira nyaawo mu Kampala. So, njagala mutereze mindset zammwe naddala mwe abayina following ennene ng'abantu basobola okujja ne babawuliriza. Munansonyiwa mbadde sikerangako ku makya kukola live naye just mbadde njagala just kubabuuzaako ne kubateeka mu muudu. Wano e Kampala wano gwe buuza abantu bameka ababeera ku social media ekisooka abasinga tebalina na data. Oshegera abantu bali busy. Museveni yabateeka mu bwavu bonna baawunga. Otuuka mu taxi omuntu ayogera yekka. Okitegeera. Kati gwe bw'otuula eyo n'olaga nti onyiize kambabuulire mukyanyiiga nnyo. Mukyanyiiga nnyo. Waliwo agambye nti tukeera kwasama. Ate fe abakeera okwasama gwe wampuliddeko nga nti noonya mulimu. Bakuyitaani gwe nandibadde nkubulookinga naye kankuleko obeereko. Kubanga ndi wano nyamba maama wali mu kyalo gwe waleke atasobola kugenda kugula singa afunye kansa tosobola na kumujjanjaba. Kati gwe nyamba maama wo gwayigamba nti twasama bwasami. Kuba bw'oba ogamba nti twasama bwasami kankutegeeze kino. Ennaku zino obulwadde obusinga okwata abantu baffe bazadde baffe baganda baffe babuyita bwa kansa. Njagala okutegeeza gwagamba nti twasama bwasami mu Uganda yonna tuyina ekyuma kimwe ekya kansa ate nga kyafa. Kati leero nvuma nti njasama naye ebigambo bino kitaawo n'ennyoko bw'alifuna ekizibu bw'olimanya kyenjogera. Gw'oli wano oyogera naye tomanyi nti gw'obadde tokimanyi na kukimanya nti mu Uganda yonna oyina ekyuma kya kansa kimu ate ng'okiraba nti amawulire oli gaakuba nga galaga nti kansa yeeyongedde mu Uganda. Abamu temuyina ojja wano n'oyogera nga tomanyi naye ate sikunenya. Namwe abayomba ennyo sibanenya. Muyomba kubanga mulooza nti kankubulire bw'obanga oyagala okuwangula omulabe wo first of all to reacting nga mu busungu. The moment you take a decision nga oli mu busungu you are going to make mistakes. That is why nabawadde ekyokulabirako. Uganda ngegenda kukyuka namwe benyini abamu temujja na kutegeera. You don't know even what will bring a revolution. Tomanyi oba eriviira ku mwana muto, tomanyi oba eriviira ku waboda, tomanyi oba eriviira ku musomesa. You don't know. Ekyo yinza obutakitegeera. Tomanyi kigenda kuleeta nkyuka Uganda gwe nange. Naye nsobola okutegeeza nti ekyuka ejja kujja. Nga bwe mwali wano ffenna nze saalabako munna Uganda Kyagulanyi Ssentamu gwe yakunga okugenda ku street ku lunaku we bakwata president wa Feruka. Ekintu ekyo njagala bw'obanga oli wano. Bw'obanga oli wano ng'owajuwinga. Njagala otuule wansi ombuulire nti gwe ku influence ye nnyo gwe wateeka banna Uganda ku street okuteekawo embeera ne bwe bakwata Kyagulanyi nga bamusibidde mu Arua. Njagala ombuulire nti gwe wateekawo embeera eyo. Waliwo ekintu ekijja automatic. Ng'era bw'onaalaba enkyukakyuka nga n'abamu nabagamba nti enkyukakyuka ejja kutuuka wano ng'abamu muli mu bbaala. Ng'abamu muli na muloogi. Abamu mujja na kukeera bukeezi ku makya bagambe nti Museveni agenze. What you need to do is to prepare your mind. Ate n'ekirala bw'obanga oyagala okukuba omulabe wo omuteeke wansi to reacting nga mu busungu. Kubanga bw'oreactinga mu busungu you will end up ng'okoze mistakes nyingi. That is why waliwo
waliwo ekisolo bwe kiba kigenda okulya ekisolo kinnaakyo kibeera kaamu nnyo, kibeera kaamu nnyo. Bw'ovaayo n'okola statement ng'oli munyiikaavu okimanyi nti oyinza n'okwesibya. Essaawa zino obudde bwe tulimu Museveni akwagaza ekintu kimu, kwata emmundu zo zonna ozikube ng'okuba omuntu owuwo. Bw'omukuba n'omwaisoletinga awo Museveni ayingirewo. That is why nabagamba njagala mwetegerezenga nnyo. Buli lwe mulaba TV ze Uganda nga zikuba omuntu waffe, buli lwe mulaba radio ze Uganda nga zikuba omuntu waffe yenna, buli lwe mulabanga bakiyita ki bana abawagizi ba NRM ng'ate amaanyi bagatadde nnyo kuffe, then awo mwe temutunulawo. Makati mbere bagezigezi mugambe kino si kyaffe. That is why essaawa zino aba NRM bakuba gudiikudde naye ate tekiri sustainable, kubanga abantu abamu tupapa okubaako okwegamba okwogera. Abamu olw'okuba tuyina access ku Facebook zaffe zino, oyina access nti ozuukuka buzuukusi n'ogamba nti kiye kigenda mu maaso. Gundi yayogedde ki? Gundi yayogedde ki? Gundi yayogedde ki? Kaposti nkalabye ku gundi kitegeeza kituufu. Ate naawe bagamba nti anajjako Museveni, oyagala nnyo okujjako Museveni. Eyo street nkalu. Buli kimu osobola okikola. Buli kimu okiina mu maanyi go, mu budde bwo. Nze nabagamba akaseera kano tulina kwenyweza, kuba bino mukyala bakituuza. Kati bagenda kubaleetera amateeka, mugenda kukola mutya? Kuba waliwo amateeka ge nabagambye aga. Gw'osuubira nti omubaka wo wa parliament yekka yagenda okulwana awo mweye ennyumba gy'olaba ejjuddemu ebidebe, kubanga eyo parliament ejjuddemu malebe. Nababuuziza ekibuuzo ekyangu ennyo mwagaanye okukitunuulira. Bagamba nti kiiso kya mbuzi kitunuulira omubaazi, kitunuulira kireka omuki kitunuulira bakiyita batya ekyo ekigambo. Kiiso kya mbuzi kitunuulira kireka omusi ne kitunuulira omubaazi. Kakati mwe mwina ke mutategedde. Nababuuziza akabuuzo kamu, sinabakulabayo posti yonna ku bantu abali mu kukola abefuula nti baagala nnyo enkyukakyuka. Nababuuziza ekibuuzo ekiri open nga kya buntu bulamu. Ne mbabuuza kambawo ekyokulabirako, mbadde saagala genda yeeyo era temwagasagala mugambe nti tuzzeeyo era no. Nababuuziza akabuuzo kangu nnyo. Abakulembeze be tuyina abali ku ludda olunyigirizibwa bali bameka? Bali bameka? Eyo gye balondera jjo olunaku olwajjo bameka abaabaddeyo ne bakola duty yaabwe ey'okulonda? Bameka? Twafunye abantu 66 nga tuyina abantu 100+. Muyina abantu be mwawadde akaaganya okulya sente zaabwe eziri smart era nga temugenda nakuddamu kubateeka ku nninga. Bo baziridde smart ne bagamba kakati tusacrificinga bano. Sinalabayo nga mubabuuza nti Gundi mwabaddewa, argument eyo sinaba kugirabako. Wabula olw'okuba mwe abamu ku mmwe muyina ebintu ebyammwe bye mwagala okuvuga era munyiiga nnyo ng'ebintu byammwe tebiwuliddwa, awo Museveni watuzannyira. Museveni we yatukubidde goolo abamu. Ogamba otya kyeyamaani kyeyune? Abalonze baabadde bameka? Waliwo abantu be mwawadde libataawo era nga sente zaabwe ezo baalidde screen money. Omanyi kye bayita okulya sente nnungi. Era nammwe mubayambyeko ezo ne bazirya ne bafuna engeri gye basobola okuwulira mu incident eno. Naye okumanya
mukyalimu abantu bayitaba omayibaga nti endiga ne wezibeerawo endiga mubaamu egamba ati naye gundi lwaki ffenna tutunudde eno nze ng'omuntu nabuuseemu awo ne ŋŋamba kanzire wali eri ku mulamwa n'ekirala mulina ekintu kye mwabuuse naye Museveni yakizizza mu pule ekyolanya kubanga yeye yavuddeyo n'agamba nti bagenda kunoonya buli muntu eyabika olanya oba agamba nti olanya yafudde butwa. Bannayuganda bannange waliwo ekintu kye mubuusa amaaso wano bulijjo tusiiba tubagamba ate nammwe njagala mukkirize muleme kwekubya mizimu temulowooza nti parliament esobola okukyusa Museveni. Nkiddemu temulowooza era toddange eyo n'otuula noga nti MP wo yekka asobola okulwana n'ajjako Museveni. You are wasting time. That is why bwe babagamba nti tulina political wing abamu temwakitegeera muleke bannabyabufuzi bakole politics waabwe mwe bannayuganda mukole ekyammwe muddeeyo mutuuke wali we bayita people power amaanyi g'abantu gogoogera ki bw'oba osuubira nti omubaka omu agenda mu palamenti omwo alwanyise biri ebidebe bya Museveni by'ayina Museveni ayina ebidebe bye almost 3 Museveni ayina jerikani ze bayita empty jerikans ebikumi ebi 300 empty tins for NRM ziri muli ze bayita voting machines ezo bomona bate mumaze kuzifunira ddagala. You are wasting time. Mugenda kukaabanga nnyo mugenda kukolima nnyo mugenda kugamba anti politics abatami and let me tell you politics bwa kutama tekigaana jerikani za Museveni kulonda kubanga nga bwe nabagambye mu kusooka nti bw'ogamba nti ogenda kulonda tekirina buzibu Museveni ajja kuteekayo abantu babalondi ajja ayise byayagala. Buli process ebeerawo bw'oba oyagala okujjako nakyemaliro olina okugyenyigiramu kubanga olina kyowakiivinga. Luli nabagamba nti twalina listi y'abantu 91 abategeera mu palamenti. Mu palamenti Katonda yabalaze ku luno ti ate kati temukyaweza abantu 91 kati mulina abantu 66 kati akongamwe abamu abatakategedde era temujja kategeera kati nze singa nsobola okufuna abantu abo 66 MPs manya nti bebange ye kurimu jennina era nembagadinga nnyo nembera jera senabo nnyo eyo ye kurimu jennoonya singa mbadde mmanyi gyendaga. Nkabaddiremu nabagamba kye bayita okukeepinga records kikulu nnyo era njagala omanye nti kino ekintu kyabadde mu state tebannaba kubuuzaako era sinnaba kuwulirako debate y'amaanyi nti ababaka abalala bali luddawa naye debate gyensinza okulaba ku media za Museveni eriemu akafumito awo ne mmanya kubanza nandibadde mbuuza ku 100 plus nenfunako 66 lwakuba kyatukoze obinti eyo yabadde security ballot naye nze singa mbadde mubazi wa byabufuzi politician omulungi ategeera nandibadde njagala nfune 66 kurimu eyo njinywezi ngambe nti bano bennina kati bwe mbanga bano bennina manye nti kale abo kabazanye political role nze nga muna Uganda nzanye eki nabagamba lulinti tuina 91 yakendedde tuina 66 ekyo nakyo mukiteeke ku record. Put that on record. Waliwo agambye nti wiraavu bakuyitaani gwe kankwogereko Zaina kati ate gwe Zaina neri erinnya liswaza n'okuswaza okungamba nti yulaavu abantu oli musiru Zaina bwo okwagala Museveni kiringanga
omusiraamu okusaba ebigodo. Okera kumacho omuntu omuyisiraamu noga nti mwagala Museveni kibanga okugenda mukanti mugundi mu restaurant noga nti bakuwe ekigodo ky'embizi. Kuba bwo bomanya abasiraamu bameka abali mutocha kyembazi government ya Museveni beta yagala unless nga oli chiwongole nzene wunya n'abantu je mujja lave je yagala Museveni eyo yonje ewunya bwo osobola okwagala Museveni ku mbeera eri wane Uganda esaawa zino nga n'okufuna enusu olukumi lutalo bana munyambe owekitibwa Alex Mufumbira bw'atandika okupresentinga ku BBS Telefina Montegeeza nandi badde esaawa zino nebase ne just njagadde mbabuuzeeko tunyumyemu kubanga kikulu bana Uganda kambabulira ekintu kimu mwagaana okutegeera oba twagaana okutegeera buli muntu lolo gyalina okupuleyinga mu kukyusa Uganda. Nkibagambe nkiddemu bana Uganda abamu balooza nti ababaka baabwe bagenda muli balwanyise ebidebe bya Museveni. Mbagambye Museveni ayina ebidebe bye bisatu. Museveni ayina ebidebe bye bisatu. 300 empty tins of NRM. They are in Parliament of Uganda. 320. Gata kaba sirikale pali 10. Abasirikale abo bonna balonda omuntu omu Museveni kubanga order ya jeshi ni order ya commander. Obebyo mubitegere. Mubitegere ebyo. Muina bisatu muina amadeba ebikumi bisatu. Muina abasirikale 10 balonda Museveni kyagamba kye balonda. Western Uganda yoka kadisika region ya Katone nyako kaleeta ababaka 2 3 230. Karijoni kamu. Kitegeza waliwo ne constituency mu Western yeyo eyina just abantu katugeza abantu 10,000 naye ng'eyina MP. Kaati bwambabuulire bana abantu ne munagamba nti mubanenya mu makola ki bajja kuteekawo kye badaasobola naye ekisinga byonna ffe tulina okuteekawo ekisingako. Gwe omuntu wa bulijjo koyina okuteekawo kyobola nti ababaka ba parliament oba abakansala oba baani tebapuleyinga roolo nnyo nnene. Naate nekiraka mbagambe mulinga nga abaweddemu amaanyi naye Katonda yasinga okumanya. Kambabuulire ne bw'obeera ng'oli mugezi you cannot be wise forever. Tewali NRM wesobola kugamba nti yeeyongedde amaanyi mu bantu ekyo tebakulimba. NRM yandibadde yeeyongera amaanyi singa emiwendo gy'ebintu gibadde gisse. Ate nabagamba kino kanki bagambe nga ntya Katonda. Buli lunaku ofuna abanyigirizibwa almost 1,000. Kubanga ne wenjogerera kati waliwo omuntu abadde tamanyi politics naye nga maama we oba sister we yafudde je mulago naye nga teyafudde nti olwokuba yabadde tayina sente naye negligence ey'abasawo ekyokubiri olwokuba tewabadde bikozesebwa bimala. Omuntu oyo abulijja abadde takimanyi nti fe abawogana tuwogana wabeewo embeera ennungi mu malwaliro naye nga jjolo yategedde oyinza okuba tagenda kujja wano togenda mulaba. Kankubuulire ne bw'obeera mugezi otya
ne bw'obeera w'amaanyi otya. The more you stay longer, the more you create more enemies. Abagenda okukuba Museveni mujja na kwewunya nga tebajja na kuva muffe. Abasinga obutaagala Museveni bali muye mwennyini. Abataagala NRM bali muye mwennyini. That is why wolimanyira nti NRM teriiwo lwe lunaku Museveni lwagenda okuvaawo. Bano bamuhoozi be batendera. Bano bagundi bonna you will never see them. You will never see them. Bantu bangi nnyo abakola ebintu ebyenjawulo ebyagala okukyusa gavumenti eno. Si buli muntu nti abikolera ku Facebook wano. Bintu bingi nnyo abantu bye bakola bye mumanyi ne bye mutamanyi. Kati ekyo kikulage nti si gwe wekkaayagala enkyukakyuka. Waliwo ne be mutamanyi. Gwe weebuuze information eliikinga etya neeva mu NRM abantu ne bagitegeera. Kitegeeza nabo nabo baagala nkyukakyuka. Ate tosobola kubeera mulungi luberera. So kensuleko akakofiira kange kano kannyumira nnyo. Tosobola kankubuulire buli lunaku olukya nga tukyalina bbeeyi y'amafuta eri ku mutwa egenda mu nusu 89 tebakulimba nti politics yawedde. Nga tukyalina ekyuma kya kansa kimu emulago tebakulimba nti politics yawedde. Nga tukyalina high level of unemployment nkukakasa ne bwona agamba nti politics omuvuddemu ajja kukwesibako. Ebyo bye muliko just emotions mujja kudda nze mbalinze. I'm just waiting for you. Mwe baganda baffe abali mu biyumba abali mu kwekalakasa tofaayo. Tofaayo. Kubanga ne bwona agamba nti politics to mulimu sisuubira nti wayogedde nnyo nti politics mukoye nti bwogenda okusindika sente Uganda bagenda kati gwe twakulabye wayombye nnyo nti politics to mulimu era kati gwe osindika akakaddeko tetugenda kujjako yadde akasente. Era ekyo omanyi lwakinze nasirise ndi wano kubanga nkimanyi ku ikonomi eno ojja kudda mujja kwekalakasa mwefumbe mwefuule mukole ki ze ndi wano mu kirasha mbalinze. Era buli anaategeera naddamu ku kaamagezi ng'ojja tukola nganze bwenkola nze kati ndi ku birala nnyo. Tuli eri mu WhatsApp group zaffe tuli mu kubajjajja tuli mu ku-exposing abasajja. Mujja kunsangawo wano. Mujja kugenda musangewo wano mu kicuba kyange wano mu kirasha kyange era mujja kudda mugamba owaayi nagenza okulaba nga ne bye neecwacwana bya bwereere kubanga oyagala toyagala. The only way to end all of this is okukola kye tulina okukola okulaba nga kigavumenti kino kigenda. Bw'oba okyalina Museveni ng'alina ababaka almost half of the parliament, you are wasting time. Ne bonaga ntoli politician etteeka lye bagenda okuleeta olw'okuba temuwera olw'okuba Museveni akyaliwo lijja kuyita era likusange yeeyo mu kyalo. Lijja kusanga yeeyo mu kyalo. Nze ndi musanyufu nnyo nti tewali kintu kiri mu kugenda bulungi Uganda wano kituufu. Ennaku zino bw'ogenda ku dduuka tebaga nti gw'oli wa NRM omutego gwa sabbuuni gwa 10. Sisuubira nti mwabawagire nnyo NRM gwe mugenda kutukugundi ku mafuta okufuna amafuta. Mubaga nti oyo musajja wa muzeeyi amafuta tugakuweeredde. Amafuta tugakuweeredde ku 12. Bwe bajja okugoba abantu ku ttaka tewali gwe baga nti gw'oli muwagizi wa muzeeyi gwe eriyo sigalawo katugobe bana abatawagira Museveni. Nerero wenjogerera olunaku lwajjo Centenary Park yakutte gwomanyi Centenary Park awawakutte yabadde wa abantu bameka emirimu abebibiina ebyenjawulo
Centenary Park kati sasira omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ayimirirawo mu mbeera yonna bw'obanga oyagala omuntu akutenda obuzira todduka bizibu byo, you face them. Fawamu naffe twandibadde twapondooka dda, naye omanye ekituzaamu amaanyi lwakuba nti bye twogera ate tujja birabako. Nze mbakakasa tewali kintu kya lubeerera, tosobola kubeera mugezi lubeerera. Economy nga bwenjiraba bwenti eye Uganda, ebintu ka ebigalangatanye bwe biti ebye Uganda, obwavu nga bwembula we weyongedde bwe buti obwe Uganda, it is just a matter of time. Waliwo kye bagamba nti, waliwo oluyimba lwe bagambanga nti olunaku eggulu lwe libwatuka lw'omanya. Ababepa abo bo mubaleke. Baganda bange bwobanga okyali kadaama mukwano gwange, nga sente z'osindika tebanakukendeeza ku musolo nga weecwacwana, you are wasting time. Ababaka aba parliament abasinga ba NRM be bayise ebiteekateeka eby'ekisiru, bw'oba okyabayina ne bonaga nti ovudde mu politics, you are wasting time. Bajja kusangayo ku busente bwo bw'osindika obwo. Wakuba temumanyi, ate sibanenye olw'okuba temumanyi. Ekisooka abasinga mwagala Museveni aveeko leero, naye tosobola kuparticipatinga mu kujjako Museveni. Oyagala kuparticipatinga mu kunenya, oyagala kuparticipatinga mu kuvoola balala. Naye ng'olina naawe oyina amaanyi geegamu nga nze gennina okulaba ng'oleeta enkyukakyuka gy'oyagala. Bane muntegeeza nga Alex Mufumbira atandise. Bayida wenze nzijja wano just kubabuulira ku bintu ebimu, sinze mugeze nnyo ategeera. Naye nze saagala nnyo NRM ekozese obunafu bwaffe ebiseera ebisinga okuyisaawo agenda yaabwe. Njagala tubeere focused. Njagala mubeere focused. Njagala muddeyo ku mulamwa. Tuyina abantu 66 abalonze. Ekibuuzo kye nandibadde nkusuubira mu ggwe ayagala ennyo enkyukakyuka, abalala bali ludda wa? Buli muntu gwe baasomye nga tolabika ku kulonda ekkololo, wabadde oli ludda wa? Tewategedde kyakulonda? Tewategedde ku kyakulonda? Lwaki at least gwe naawe tewabaddeyo? N'olaga nti yadde tuli batono, naye ffe twagenze ne tukiikirira kye tusuubira kye tulowooza nti kye kituufu. Si buli ababeera abangi nti babeera batuufu. The majority are not always right. The majority are not always right. Ate tewali munna Uganda agenda kwekweka kibambulira kya NRM. Oba oli wa NRM, oba oli munna byabufuzi, oba toli munna byabufuzi, you are not going to run away from this suffering. Tosobola. Muddeeyo muli bakazi n'abasajja bakulu. Mwasobola okugumira okubawuddisa emyaka 2 egy'Abaganda baffe abaali beeyita nti baagala kujjako Museveni. 20 years nga babawuddisa. 20 years. Emyaka aga babadde babavuga kataka. $20 years. We came in play.
for just tetunana kuweza miaka mukaga. We are the topic. We are the center of discussion. Batuvumye buli kimu. Bahuliganizi, abatasoma, tetutegeera, tuli bavumi. Naye emyaka giri gyonna tubadde n'abantu nga tetumanyi nti ate si baffe. Nze bayida wenjagala nnyo nenkola mistakes nga nkyali muvubuka, because I will have time to correct those mistakes. Buli kye tukola kati kirungi tukikole kubanga tujja kuba ne time ekirongoosa kuba tukyalina obudde. Naye Museveni buli kyakola kati tagenda kubeera na time kukirongoosa, gwogenda okukisikira. Nze ndi musanyufu nnyo nti struggle eno ejjudde bavubuka. Era temutyanga kola nsobi. Mukole ensobi. Kubanga ensobi bw'ogikola ng'oli muvubuka osobola ogikyusa. Okyalina obudde. You still have time to change. There is room for changing. There is room for adjustment. Don't fear to make mistakes. You still have room to change. Totya. Museveni talina budde busobola kukyusa byakoze. Ali mu evening time. Nze nga wagira Nuupu ejjudde abavubuka. I don't fear to make mistakes. Kuba nkyasobola okubeera wano n'entereeza. Naye kabineti ya Museveni abadi mu myaka 8, 6, 7, 9 tebalina kye bagenda kukyusa kubanga tebalina budde. Time is not on their side. Gwe nange yagalagaana okyalina Joero Ssennyonyi wano, okyalina Bazaake, okyalina Babashiri Mbaziira, okyalina buli omu kuba kyali wano. We are going to be with them here. Don't fear to make mistakes. Mukyali bavubuka nnyo and you are learning on job. Muyigira ku mulimu. Muyigira ku mulimu. Bwe mubanga mwasobola okugumiikiriza abantu abadde babafera. Emyaka 2. 20 years. Oli natuuka n'okubagamba nti ekifo kya Luupu leader of opposition tekirina makulu. Naye nga akibaddemu for 20 years. Kati ekyo kibayita okubazanyira ku bwongo. It is manipulation of the mind. There are people who have been occupying that position. Eya Honorable Mafia Simpuga for 20 years. Nga tebatuuzanga kati mwe kambabuuza abeefula nti mumanyi nnyo politics. When was the last time we mbadde mugoberera ebintu ebibeera mu parliament? Mubigoberedde ku mulembe guno omwagulanyi. Mubigoberedde ku mulembe guno. Actually, nze n'ebintu ebimu mbadde sibimanyi nze ng'omuntu. Nze nali simanyi nti waliwo ne kye bayita commissioner. Ngera sikiwana budde. Era Museveni ebintu byonna yali yabitukweka. For the first time nali simanyi nti LC5 chairman w'amaanyi nnyo. Nti Museveni alina okujja okubba emisana ttuku okutwala akalulu ako. I had never even thought about it. Nali sikimanyi. Nali simanyi na bukiiko butuula mu parliament. Nali simanyi nti bakuwa obwa lead of option. Nti waliwo n'abantu bosobola okuwa omwaganya nabo ne bajja ne bakubiriza enkiiko. Let me tell you baganda bange, musobola okukuba mpuuga, musobola okumujerega naye waliwo kyakyusiza. Gwe mbuuliraayo ku mirembe yijje tubadde najjo bano abagamba nti baagala kujjako Museveni. Leader of opposition ye yabeeranga mu kifo buli kaseera nga tayagala na kuwa bantu ku mulembe gwa Honorable Mafia Simpuga. Wenda by'omukyala Joyce baagala nga naye akyeyalinga olukiiko. Wenda by'abantu ab'enjawulo nga bakyeyalinga olukiiko nga ye taliiwo n'agenda ne bakyeyalinga era bannaabwe ne babawuliriza. Ebyo mbadde sibirabangako. So mundeke nkole ensobi zange, nina ebintu bye mbadde simanyi. I've never seen this. Nze bino saabirabako ku gundi ku bamuyitaani oyo mukyala eyavaako Achani. Achani yali abega emmere, yayoza amasowaani, yakola buli kimu yakibeeramu.
ku mulembe guno wenda byenga basomesako n'ababaka abaka ne batula somewhere ne having a discussion ne batula mugundi mu conference ne boogera buli muntu nawayo views ne bayo. I've never seen it. Sichirabanga ko nze simanyi kumanya ati tulinayo n'ebifo simanyi commissioner nga simanyi na mulimu gwa commissioner kuno lwentegedde nenzibula n'amaaso ninga commissioner abeera ku kiti abaatula ne ba speaker abaatulako ne lead of government business ebyo byonna byonna tubiyize ku mulembe ki mubadde n'abantu emyaka 2 nga tebasobola na bagamba nti mulina okwenyigira mu kulonda buli kafo konna konna mukenyigiremu mwe mukimanyi nti Museveni waliwo ebintu ebimu byeyisangawo nga tetubimanyi. For instance okulonda obukiiko ku kyalo mubadde n'abana abeefuula nti baagala kutwala Museveni kumujjako ng'ebyo tebabiparticipating namu. For the first time twalabye abantu nga bagenda okulonda bakyeyameni b'ebyalo ekitabaddeewo. Nze nali simanyi nti ekifo ky'obwa LC5 kiyinza n'okuleeta Museveni n'asulaawo n'abeeraawo nabba emisana tuku. Kati mwekamba buulire okumanya obuyinza buwooma. Olaba Museveni yavaayo n'agenda n'akampeininga afuna akafo k'obwa LC5 ate nako akamulema kuba yabba kabbe. Yabba kabbe yakabba. Ekisinga okuluma abasajja bano nti nupu eno yadde bagikubye naye yagaana okweyunga era kyobola nti ebifaananyi bwe babifuna baagala bakibagambe eti kakati lwaki temujoininga iPod. We just imagine nupu yagaana buganyi kujoininga iPod ekyo ne kifuuka emboozi. Mawu n'avaayo wano n'aleekaana n'akuba emmeeza n'aleekaana sente muzifuna naye lwaki temujoininga iPod sente bazibawa twagenda ne tubagaininga ne babawa sente z'ebibiina bana babagamba mukuba abantu bammwe mulina okubabuuza ekibuuzo kimu. Bo we babadde mu buyinza kubanga tubadde tulina baganda baffe babadde mu ekifo ekya mafia simpuuga kyalimu emyaka aga 20 years. Ebyo ne bye boogera mbusimanyi mpuuga afuna bilioni 5 bana abadde bazifuna mu nkukutu mu mankwetu nga temumanyi bo babadde bazikozesa ki activity kije bali boorganizinze ejjako mu 7 nti eno tugikoze ejjako na kyemalira tiwali babadde nga mukulya sente bo bayagala okumanya nti bana abantu babadde bayaye mujjukira scenario yaliwo between mugati gwa bata ne gundi ne kantuntu. It was all about kulya. Kantuntu nalemera ku commission kubanga ediru yali ya sente. Era mwalaba FDC ng'ekibiina baganda bafe baatuula bukubirire ne bateeka pressure kubanga it was eating. Kati abe bagala okugamba nti bagala nnyo struggle era Bobi Wine ayinoonye struggle era abanupu tebalina kye bayambye babuuze ekibuuzo mmwe abammwe babaddewo olunaku olwajjo nga tulonda speaker ne badeputy mugenda tuvunaana kintu nupu teyagaliza nga twawadde Asumani basaalirwa tiketi nga ffe tusinga obungi ne tuwane munnammwe wa FDC deputy aba northern ne balekawo waabwe ne bagenda ne balonda tayebwa. So what do you have to tell us, you northerners? We gave you the opportunity to choose one of your own. You were complaining that Museveni has not given you the position of Jacob Oranya. But yesterday when the so-called people of Northern refused to vote their own, they went and voted Tayebwa. So don't make for us noise. Stop making for us noise, my brothers and sisters. You left your fellow Northerner and you went and voted Tayebwa. So what are you going to tell us? We presented our candidates. We have almost 100. 100 plus MPs. We saw only 66 MPs. The question should be, where are these others? You are changing everything, rotating it on a very useless discussion. So,
How will the people of Northern come and tell us that Museveni does not want them? Museveni loves you very much, to the extent that all the people who went and picked the nomination forms, they were compromised, and they turned down the request. They turned it down. They said we should go. We are going to go with Among, and you are happy with it. Please, you are happy. Relax. Don't make noise for us. Waliwo agambye nti struggle kunonya sente mwe muliku bya kuyomba. Gwe lwaki nawe togenda noononya sente wamma? Nakugambye okujjako nga kitaawo n'ennyoko baakuzaala ennaku ziyiseeko. Struggle kitegeeza kikankusomese naawe onyamba ogenda osomese ennyoko. Struggle kitegeeza maama wo nga talina ddagala mu ddwaliro. Struggle kitegeeza singa omuliro gukwata bizinesi yo oyina ebimotoka ebizikiza omuliro bimeka. Struggle kitegeeza osomye, gwe omuntu eyasoma n'osomera mu nsi yo otunda ettaka lyo ogenda okola obuddu ebagiyita struggle. Struggle kitegeeza nti singa tubadde tufunye accident by mistake, awe mabira ekibuuzo kiri kimu, response ebeera etya? Bantu percentage eri etya nti osobola okuwona ekyo kye bayita struggle. Struggle gwe muti gwa sabuni gwoli mu kugula nusu kanaana. Struggle ge mafuta gwoli mu kunywa ku nusu kanaana ku mutwalo. Buli mafuta lwe gweyongera kitegeeza nti n'ebintu bigenda kweyongera. Bantu bameka abalya ekyemisana n'ekyeggulo, eyo gye bayita struggle. Okujjako nga kitaawo n'ennyoko baakuzaala ennaku ziyiseeko. Wane Uganda tewali muntu atagenda kukaaba ku lwa Museveni. Guno omulembe baguyita mulembe mpaawo atali kaaba. That is why waliwo abantu abali arrogant nga mmwe abamu ali abaposting ebyo ebyekigwagwa. Waliwo omukyalo omu yali tamanyina kyetuwogerako, yakola comment ku Twitter n'agamba bulijjo mbadde simanyi bubi buli mu Uganda until I lost my sister. Nga ne sentence yina naye natuuka emulago nga abasawo tebali motivated era sister wange yanfaako ne sente zange. Yagamba that is the day I saw the pain, that is the day I knew why Ugandans need change. Olwo lwe lunaku kati gwoyogera lwakuba tekinna kutuukako. Okwo ekintu kye bayita eggwanga bwe liba fu tewetaaga na kubeera politician, kubanga at the end of the day nawe tolina sente. Kati ebyo ebyekisiru bye mubeeramu nosanga buno ovubuka kati waliwo kano simanyi bakayitaani, waliwo kano kankalabe bakayita Lusambia, era kano era kalusambia. Kati gwe Lusambia tomanyi nti nnyoko tasobola na ku affordinga katanda mulago, ekyo tokimanyi. Tosobola kubeeza kita nnyoko mulago weeks 2 bwalwala, tosobola. Era olina kumutwala mu kayumba awo n'omugulira bupanado n'anywa obwo paka lwalifa. Naate sibanenya munsi abasirusiru nammwe mubeeramu, kubanga kyateeka. Olaba ne Katonda yajja n'azuukiza abafu naye abantu baagaana okola ki? Abantu baagaana era bennyini be baamuwaayo. Kati munsi tulina okubeeramu n'abo abantu, tulina basilolanaazi, tulina abategeererawo, tulina abalitegeera nga Uganda ekyuse. Waliwo n'abalina mentality nti Museveni bw'avaawo Uganda egenda kuggwawo. Ani akulimba? Gwani akulimba? Uganda ebaddewo emyaka gyonna, yaliwo ku mulembe gw'Obote, nebaawo ku mulembe gwa Muteesa, nebaawo ku mulembe gwa Amini, nebaawo ku mulembe gw'Obotetu, nebaawo ku mulembe gwa Museveni. Gino mirembe, kyola abagamba nti emirembe engalo jijja ne jigenda. Nsaasira nnyo abantu abali eyo ab'NRM abeerimba nti NRM weetuli, muzeeyi alina okufuga emyaka 5. Gaddafi yali amanyi nti ye nannyini nsi eno. Era naye nga ayogera bw'atyo. Naye munnange bw'akyo olunaku lumu ate no Gaddafi ye kali
kubanga yeye yakolera abantu be. Naye kati go just imagine mu nsi Uganda Museveni mwatu kalakatidde nga tewali institution yekola, tewali institution yadde n'emu ekola. Essaawa zino eggwanga terina na governor. Eggwanga eddamba tetuyina governor. Kitegeeza tetumanyi sente tuyingiza mmeka, tufulumya mmeka. Toyina governor. Almost ogenda mu mwaka mulamba. Ye mwaka miezi emeka. Tetuyina governor. Naye eryo ggwanga tetuyina governor. Eryo ggwanga. Era mmwe nammwe mukulowooza nti mukola sente. Era mugenda ne mu bankinga. Eggwanga eritaliiko governor alondoola sente zo omanyi kye zikola. Omanyi mugwanika muyina mugundirya mu banka muyinayo sente mmeka. Njagala nnyo arrogance yaba NRM. Kubanga ne ku mulembe gwa Amini waliwo era abayogeranga bwe batyo. Ekisinga okuneewuunyisa ennaku z'omwezi nga 18 ennaku mu November bano aboogera saabalabanga ku Facebook. Bayita saabalana kubalabanga bavaayo nga badefendinga NRM. Nalaba abakungu ba gavumenti nga emmotoka zaabwe badduka bazivaamu. Nalaba emmotoka za gavumenti nga baziddukamu. Bana buno vuukavuuka obwogera saabulabako. Olunaku abana Uganda lwebekalakasa mu Kampala bafulu figa bali bekwese. Bayichuli bali bekwese. Abogerera NRM bali bekwese. Kati ekyo kikulage nti olunaku Uganda lwerisituka buno bonna obuvuukavuuka buno obwogera. Nadala buno bu refugee togenda bulabako. Bugenda kuba bwadduse dda. Bola bawe bakyasinza okutya. Be bakyasinza okutya. Bwe yagala okumanya nti bana abantu batya. Gwe keera ku macha okubeja se kifaananyi ky'omusirikale atulugunya bana Uganda ne family ye okiteeke ku social media. Ojja kulaba engeri gye batya. Naye nga bayine mundu. Naye tebaagala family zaabwe zibeere ku social media. Tebaagala family zaabwe muzitegere. Tebaagala na bye babye mu bitegere. Gomanyi lwaki bagamba mbu simanyi lwaki muteeka abaana baffe mu bintu bino biki. It is because they know the future is not bright. Babye nnyo, batemudde nnyo, basize obukyayi. That is why kati batambulira ku gundi ku kadi emu ya tribalism. Bade balese unyidoro bamukozese nga baagala tukwate tulwanagane n'abanozana. Tuleme tubajeka amaaso. Their aim was to divide us between the northerners who are oppressed and all others who are oppressed. We know very well the people who are in charge of this country, first of all, they are not Ugandans. Secondly, it is a certain group of people from one village in charge of this country. So they want to hide that. We have to be telling Ugandans that the person who is in charge of this country is not a Ugandan. His son is not a Ugandan. The whole family, they are not Ugandans. The people in charge of the security are not Ugandans. The people in charge of police are not Ugandans. They don't want you to know that. That is why when you crucify them, they begin saying you are playing a tribal card. No. By exposing it. Tell them the truth. Enseba manye bwe musanga abaana bamwemba mulina abaana bamwenga mutudde mubagambe ababa bafuga siba na Uganda. Ekyo kibataagala. Ba Andrew Mwenda ekyo tebakyagala. Ba Andrew Mwenda asavinga ensi bbiri. Asavinga Uganda na asavinga Rwanda. Kati oyo botandika okwogera nti munnange toli waawano takyagala. Tebagala obagambe nti bakagina siba wano. Tebagala mbagambe nti basamu kuteesa siba wano. Ebyo tebagala biwulira. Bwe mutandika obyogera gabaga nti eyo tribalism gemazima. That is why kamabulire ekintu kye bakyasinza ekintu ekibalumye ennyo. Ennaku zino batya ebigambo naddala abantu b'omu Central bye boogera. Ti mwe abantu ba Buganda wano mwasembeza enkwezenge. Ekyo tebakyagalira ddala. Oba kimanyi kasa mmwe munaategeera. Bakimanyi nti bwe munaategeera kigenda bayisa bubi. Gomanyi kye kitegeeza nga nabo batandise okuba pinpointinga. Do you know what it means?
Kitegeeza nti nabo kati target. They are target. Kati batandise okutegera. That is why buli omutandika okubuulira abantu amanya g'abantu bano abababbye. Abayaye nga bajja nga bagamba kakati eggwanga temuligira bwe mutyo. No. Abali mukubbe ettaka si Baganda. Abali mukubbe ettaka sinawulirayo Mugisu abbye yekaze ettaka. Sinawulirayo Mugisu abbye ekaze ettaka. Sinaba muwulirayo. Naye manyi nti ba refugee bali mu Uganda wano. Be bali mukubbe ettaka lya banna Uganda. And one day when this olunaku lumu eggwanga lino ligenda kutabuka. Ate lwaki munyiga nnyo nga tubagambye nti muli ba refugee? Why are you concerned when I call you a refugee? That is why bafubye nnyo. Bafubye nnyo. N'okutukolera ndagamuntu ezina expiry date batuwekwekemu. Batuwekweke kumbagambe nti bonna balina Uganda. Banna Uganda bemanyi. Banna Uganda bemanyi. That is why Winyidoro yagambye. Mbwa bagenda okwekalakasa bali Baganda naye musajja gwoli mugwagwa. Nze kyogamba buli muntu yagenda okwekalakasa olwa Jacob Olanya ali Muganda. Kyogamba nupu eri mu Buganda wokka. Ndoza kadi ebagadde ogikozesa naye neegwa. Kali ate ne president agenda kujja okuziika mu Northern Uganda tubalagireko bwerere. Tubasirise bweche. Ne mu Western president yajja musirike bweche. Ejisinga okunewunyisa bagamba nupu ya Baganda. Naye president bwaba agenda mu Western Uganda bateekawo road block. Tebagala atuukeyo. Ate Omuganda. Kyemugamba muba mu protectinga. Eyo kadi tekyakola. Mubbi abana Uganda babamanyi abababbye. Nze nga singa nze. Kyogamba nze bana Uganda nze nabbye ki ku bana Uganda? Siina. Ndi musajja munaku. Ayogerere eggwanga lye, ayagala omunankole yeyagale, ayagala omunarwanda ategeera, atali munanfuusi yeyagale. Mwani yabagamba nti ense, wasobola ogenda e Rwanda n'ogula yettaka. Osobola ogenda e Rwanda n'ogula yettaka gwe. Oba n'okolayo bizinesi. Nkubulira Abanyarwanda bameka abali wana abasenza abantu. Ne basenda n'ebijja byabwe. Gende Rwanda ng'oli muna Uganda ogule yettaka oba bakuwe office okoleyo. Nkubulira abana Rwanda wana abayina influence nga tebeetaaga na Museveni batambula n'emmundu. Batambula n'emmundu, batambula ne SFC, batambula na buli kimu. Genda awe kololaawo. Olaba abaana abato abakubba abaana abana Uganda wano. Batambula n'emmundu. Kati doro Owinyidoro yaloze nti agenda ku ridingira ku ekintu. Nolabo oli nagamba mbu Abaganda basirunga muli wano waabwe. Olunaku lumu omanyi bagamba waliwo enjogera egamba nti okusirika si busiru. Kambazeeyo okemabega. Mujjukira ekyaliwo waneeno ku Buganda Riots. Abasinga mwalinyirawo bumotoka ne muddayo ewamu. Temulowooza nti abantu abo bonna baafa. Osobola okujooga omuntu n'akusiriikirira. Naye olunaku lwe yeevaamu omunafu oyinza okumujooga. N'omukuba, n'omuvuma, n'omukola ki. Naye olunaku lumu ayinza okukuba ekikonde kimu bwe kiti n'asinga ggwe ate abadde ow'amaanyi. Mujerege, munyoome, naye olunaku lujja kukya lumu. Olunaku lujja kukya lumu. Katonda oyo yajjayo enjuba n'agitwala eno. Yagijjayo n'agitwala eno. Kumwe mwenna mwabadde temusuubiranga nange kwendi nti omusajja Jacob Olanya eyawaayo obudde bwe bwonna, eyawaayo dedication ye yonna bane muntegeeza nga BBS Telefine etandise
program egendo kubera ko waiswa mufumbula muntegeeza bannange bwaba atandise njagala kujiwuliriza leero nze njagala balaga ekintu kimu kumwe mwonnanga nange wendi tewali muntu yabadde alowooza nti omusajja olanya bwe yali akampeininga okufuna ekifo ky'obwa sipiika bye bino ebigambo byayogera kambalage nti ebintu bya Katonda bizibu. Olanya yagamba bwati omugenzi yagamba nti President Museveni nga bwamuyita nti mu bintu byalina okusinziirako amuwa obwa sipiika kwe kumwebaza okulaba nga yalwanyisa Nuupu mu Northern Region. Eyo achievement omugenzi gya ridingirako era nga tukirize tugaane oyo omusajja yakola kinene nnyo mu Northern Region okugezaako okuzikiza kubanga Northern Region lwakuba tewali kamera, it was a battlefield. Abaana bangi be bakuba amasasi be mutagenda kulaba. Buli gwe bakwatanga ne DR form bakuwanga option 2. Either surrendering DR form oba ne bakusiba ku jinja oba ku mayinja ne bakusuula mu nnyanja oba ne bakuba amasasi ne bakutta. Ebyo ebintu byonna byali mu Northern. Era mu bintu omugenzi bya campaigning-ingirako okumuwa obwa sipiika yagamba bamuwa obwa sipiika kubanga ayiriddewo nnyo omubiri NRM mu Northern Region. Era gamazima tukirize tugaane oba bubi musiru butamu creditinga kwekyo. Yakikola. That is why esaawa zino NRM okumanya nti abantu bagikyaye kati balina netteeka lye bali mu kwagala okuleeta mbunga president bamulondera mu parliament balyoke bafune omwaganya baleete mutabani wa Museveni muhoozi. Kitegeeza nti nabo bagenza okukola assessment naye kambabuulire ekyatwala abantu mu nsiko kubanga mwe mulooza nti buli kimu tekisoboka. Ekyatwala abantu mu nsiko byali ebyo. Omusajja oba yali Obote oba yali Amini eyatuuka ekiseera nga naye ayagala kuleeta ekintu kyekimu ng'ayagala bamulonderenga mu parliament. Naye munnange teyamanya nti ate mu abo bennyini mulimu abagamba nti ate tukooye ejjogo temujja tumanyira mutuukaawo. Kakati nammwe mulabanga ebitasoboka era muli mbuyinza mulaba buli kimu tekisoboka. But let me tell you, Uganda is sitting on time bomb. Oyinza obutakiraba oyinza okuloza buli kimu kiryoke bana Uganda bali muka mu bbaala benywera naye abanakyusa eggwanga si be bali mu bbaala. Abanakyusa eggwanga tojja na kubamanya. Abanaleetawo ensasagge bebo be muta training be muta suubira abeeyuwa ku nguudo nga mukutte Kyagulanyi. Bebo be mwalaba bwe bagaana kabaka bwe bamulooza nti muli b'amaanyi nnyo. Bwe bamulooza nti muli b'amaanyi nnyo kambalage mwe abagamba nti omuganda talina buyinza oba tasobola. Mwali muleese pulaani y'okutwala ettaka era yali mu giya nnene. Yali mu giya nnene nga mugiwadde n'omwaganya mutandise ogidisikaasingako ku TV zammwe eze Uganda. Era nga mwina n'abamu be mwali mukozesezza abanafu b'emitima abakozesa amannya g'Ekiganda nga mutandise okutambuza project ey'okutwala ettaka Land Amendment Bill nga mwesibye ku Mailo Land. Kabaka wa Buganda empologoma nnyinimu cuucu bwe yavaayo n'akola statement nga ali Masaka n'abagamba te omwoyo gwa Buganda ogutafa
Museveni yakererawo emisinde kudduka kugenda kumuyita. Nabana ababbi abali bekwese mu Buganda batandika okwogera ennimi era ku olwo olunaku lwe nalaba Kiwanda ng'aze ku radio ya Ssaabasajja Kabaka owa NRM ng'agamba bannange ensonga za Beene zayogedde nkulu. Lwaki teyagamba nti ensonga zayogedde anti muyina amaanyi? Mugamba nti muli b'amaanyi nnyo era mugamba nti Abaganda tebalina maanyi era Obuganda tebulina kye busobola kukola, tebulina maanyi buli awo just. Lwaki Bakiwanda namwe bennyini abagamba nga Sawulirayo wa NRM agamba nti Beene byayogedde bya kisiru atalina maanyi anti talina maanyi? Lwaki Sawulira mmwe aga nti mulina amaanyi muyine mungu? Lwaki temwava eno mga nti byayogera bya kigwagwa? Kamba buulire ekikuta obudde, ekikuta obudde, ekikuta obudde bwe kiri buta mujja kakasa ensi eno. Olunaku lumu mujja kukakasa ensi eno era mulimanya. Bwe mubanga mukyali b'amaanyi lwaki mukukuta n'ekiteeso ekyokulondera mu parliament president anti muli b'amaanyi n'akalulu mukabba ate ku luno mwatu trainings era mbasaasidde. Mbasaasidde muli kakiriki katono nnyo. You are easily identifiable. Muri batono nnyo. You don't even make even 20%. You are 1%. 1%. 1%. Uganda elimu tribes almost 10. Mubeera wano ne mujerega abantu. Mubeera wano ne mujerega regions ezimu. Naye temuli bangi. Ate lwakuba Abannayuganda si bakozi bafujjo. Naye olunaku lumu tugenda ku explodinga wano. One day this country is going to explode. Ate kambabulire Museveni kyabakoze ekikyamu titewali bagenda kuyimirira nammwe. And it will be very hard okugamba nti musobola okuteeka wano genocide. Kubanga temugenda kubeera n'abasobola kubalwanirira mmwe. Kubanga mwandigambye nti waliwo eggwanga erisobola obeegattako. Tewali. Ennaku zino politics yakyuka nti tetukyalinda simanyi mukulu wa kika kututegeerera. Fe abavubuka bwe tusanga nti oyogera kituufu tugenda naawe. Ekitaaliwo luli abantu luli Museveni yakwatanga abantu ngaga nti ono yaba abategeerera. That is why ennaku zino mbalokole ne webanga abalokole abo basinga kubeeramu. Bakozi ba Museveni kasito otandika okuga nti Museveni mulungi abavuuka abali mu kyakiyo nga bakugamba nedda awolimbi. Luli tekyaliwo. Luli bulindiga. Pastor waayo kye yagigambanga nga kikingekiriza. Naye tugezezzaako okusensitizinga abantu. Ate kankubuulire for your information. Ng'onaafuga eggwanga lino olina okuba n'ebitundu bino wammanga. Kino njagala mukitegeere. Olina okuba ne Central Region ng'okolagana nayo bulungi. Kubanga be bali wano mu kibuga. Babayita bakaasangwawo. Zezo ze bayita embwa z'oku kkubo. Zidogo site, embwa z'okubbala. Mwabasangawo. Mwabafuga Bannayuganda essaawa zino mwajja wano nga temumanyi na Uganda. Abantu ba wano byabalagira nti muyite wano muyite wano muyite wano muyite wano muyite wano. Kitegeeza bakyasobola okulagirira abalala. Bebaba wemmere. Bebaba wa information. Beba manyi wano. Yamanyi nti bw'osala mu kikubo wano ogwira wali. Ekyo temukyerabira. Waliwo ebintu bye mulaba nti tebisoboka. Naye mbadde mbawo ekyokulabirako ne mbaga nti emirembe engalo. Olanya yali tamanyi nti talituulako na mu ntebe eyo. Actually, ndooza aservinze parliament okutuula mu sittings ndooza teziwera yadde 10. Naye nga yateekamu amaanyi
nga bona ba Museveni bwataddemu amaanya ateeka abantu be buli wamu naye it is not sustainable. It is not sustainable. Museveni wazikira mtu bwepa tebakulimba ati muhozi gwe mugwe mutijja naye asobola okujja n'akwata line eggwanga n'aliteeka wamu bwati. Ekyo tebakulimba. Don't lie to yourself. This country is divided. And abantu bemunyigiriza banji. And you reach a time nga na tewali babalwanira. By the way, it is going to be very different. Temwe unyanga tribe season na zigagiza around you. The small clique of people. You cannot be smart forever, one. Tosobola kuba mugezi forever. Waliwo okolera ensobi. That is why nze zijano unaku nembaga aba na Uganda. Eyatonde eggulu oyo wali. Wali. Olanya saazi no tali wonze wendi. Goza nze mbadde nsinga olanya okuba mu bitiibwa. Abiliga tali we saawa zino nze wendi. Nze wendi. Omanyi lwaki wendi? Kubanga n'enkya wendi. Mukategedde ako? Katonda ateekateeka emirembe. Ng'ow'ekitiibwa nze waliwo ebigambo ebiŋŋumya kambi bazannyire wano. Buli lwe mpulira ebigambo bino nfuna amaanyi ne ŋŋamba waawo kannemereko. Bana mumbuulire oba wayiswa batandise. BBS telefayini mumbuulire oba etandise. Mumbuliro wa BBS telefayini etandise. Kuba njagala kubeerako tulabe Muganda waffe wayiswa mufumbira byagamba eggwanga. Pozi program ya sawa meka 3 batandise. Ndabanga abatandise. Ate bannaba. Bwe batandika muntegeeze bannange. By the way nga sinagenda wala njagala okubebaza ennaku zino olw'okuba mumpa obudde bannange. Bwe tunagenda mu maaso nga twewa obudde bwe tuti ne twewuliriza ne tusoma mbakakasa tujja kuwangula. Nze nina ekintu ekiŋŋumya. Buli kintu NRM kyekola tekiri sustainable. It is not sustainable. Era mu abaana abanyiize munyigira bwerere. Kubanga tuyina olugendo luwanvu ffenna. Waliwo agambye eti Masaba jangu mu inbox yange mpeereza message muganda wange obiseera bisinga mbeera n'abantu bangi abaagala okwogera nange ate neerabira. So bw'oba onjagala jangu mu inbox yange. So abana Uganda bannange naddala abavubuka namwe abakyala abakuze mu myaka temugwamu suubi. Olaba twasobola okugumiikiriza abasajja abadde batufeera wano emyaka 2. Goza Museveni ne bwaba yempaaka akyalina emyaka 10 oba 8 wano ku nsi Uganda tayina. By the way mulinde in the next coming months mugenda kulaba ebintu nga byekola byokka. You're going to see things working out by themselves. Katonda tatudde. Waliwo n'abatatudde. Oshegera. Temwekyawa. Temulowooza nti mulemeddwa. You have achieved a lot.
in the shortest period of time. That is why muli topic. That is why balwanye nnyo babateke mu iPod ne mugana. It is because muli b'amaanyi. Ate temukkiriza muntu kubalaga nti temuli b'amaanyi. You are so powerful. Muli b'amaanyi nnyo n'okusinga mmwe kye mumanyi. Muli b'amaanyi nnyo lwakuba abamu temwemanyi nti muli b'amaanyi. Gwe teweebuuza bahuligani okubanga kati ffe tutuuza abantu. Bahuligani ffe tuli topic. Ba intellectual kati ate abanjogedde ku byabwe bayita ati ba intellectual nnyo kati bamala obudde bulamba nga ba respondinga ku ffe bahuliganizi. Ekyo nno kikulu. Bannasoma ennaku zino tebakyayagala kuwa bantu bye baasoma. Naye baagala kumala budde nga ate ba respondinga ku ffe ate abataasoma. Wakyo tewewuunya naawe. Edda mwe bakadaama ani yali abatwala serious. Mwalinga kisekererwa. Mwalinga kivumo. Naye kati omuntu ayagala okupromoting oluyimba anoonya kadaama. Omuntu ayagala video y'okuvugibwa anoonya kadaama. Naye edda baali temulina makulu. Edda abantu be diaspora baali tebabafaako. Kati essaawa zino nawulidde gavumenti ya Museveni egamba tubateereddewo enkola. Abantu abali e Bulaaya tubaagala nnyo bagenda kuleeta ssente era bannayuganda bannaffe omanyi lwaki? You discovered your worth. Kati babaagala nnyo n'okusinga luli. Kati bakadaama mumatalinga nnyo okusinga luli. Mwabali e Bulaaya luli Museveni buli omwafulumanga ng'agamba ejo emisaswangula engiwonye. Naye kati ateekamu ne ssente n'atuuka ne ku extent eyagala okugula mu ate abali e Bulaaya. Gwe ekyo tokiraba? Tolaba nti you have achieved? Luli buli we mwafulumanga nga bagamba ho tuwonye emisaswangule. Naye kati ennaku zino batuuse n'okutandika otegeka semina bwe babayigiriza okwagala ensi yammwe mwate abali e Bulaaya. Okujjako ng'oli mugwi wa ddalu nga tolaba. Tosobola kugamba nti totegedde mugaso gwo. Ennaku zino ba MP oba ba minister aba Museveni batambula nsi ku nsi nga bagenda bagamba bannayuganda bannange fenga Uganda government tubaagala nnyo kati batuuse ne ku extent ebajjukiza mbu mubawo omusolo. Luli ani yali abafaako? Mwakabiranga mu biyumba nga tewali afaayo. Bakadaama mwali mwafuuka kifu kisekererwa. Naye kati ayagala following anoonya mmwe. Ayagala ekintu ky'okutambula anoonya mmwe. Ayagala akasente anoonya mmwe. Okujjako ng'olina ekikyamu ku mutwe. Okujjako nga tolaba. Gw'osobola okeera ku makya n'ogamba mbu tewali kikyuse. Ne mutandika okujja ba minisita ba Museveni mu comfort zone ne balinnya ennyonyi nga bazze kubabuulira simanyi mubeere patriotic. Ekyo wali okirabako luli. Nze neewuunya n'abantu abagamba nti nuupu temulina kye mukoze. Gwe teweebuuza mwe bayita bahuligani. Nalabye RDC ono gwe baadde obwa RDC Masaka ng'agamba nti nuupu basiru bavuma buvumi. Naye nga tonabana kubagamba nti basiru sooka obeebaze. Kubanga sigate wabadde wa nuupu tebandi kuwadde kafaako. Kye bayita okuba omusirusiru. Akkuse emmere. Ye tamanya nti enkya n'enjala ejja kumuluma. Gwe RDC w'e Masaka ekyo ekifo wakifunye baadde basobola okukiwa abeefudisi kuba nabo gye bali abagamba nti bakuba Museveni. Bakikuwadde kubanga wabadde okozesa linnya lya nuupu. Bakikuwadde kubanga abadde oyambala kakofiira ka nuupu. Bakikuwadde kubanga erinnya Bobi Wine libadde terikuva mu kamwa. Goza kyogamba gwo badde osinga aba DP teri ba DP. Teri ba FDC. Ekyo ekifo wakifunye kukusirisa. Naye ebizibu tebyaweddewo. Eddagala teryayongeddwa mu ddwaliro.
enguudo tezalongoseddwa, emiwendo gy'amafuta tegisse. Sebusiru bwa njoka bwatanyinizo goloza nti olyokerero olidde naye n'otamanya tifenna tugenda mu ddwaliro nga teri ndagala, tifenna bwe tufuna accident tetulina motoka zituyambako. Mukategedde ako? Singa nupu tebaddewo mwadimanyi mwaditegedde ekigenda mu maaso mu Uganda mwe. National Unity Platform, it has exposed n'abantu be mwali musuubira nti babalwanirira. Ti abantu bayimiyanga ku buzindaalo bwa parliament nga boogera n'ogamba Museveni avaako. Naye kati mumanyi tituyinayo batono. Luli mwali temubifaako. National Unity Platform ebalaze n'ebifo bye mwali mutamanyi. Kati nzo bwa commissioner nali manyi bukola mugaso ki? Nali manyi kimukosase. Era nze manyi bwobe nga ntunulira nnyo kosase. Essaawa zino Zaako buzaaka afuuse ensonga mu nsi yonna. Honorable Francis Zaake afuuse ensonga. Tubadde tetumanyina kifo kya bwa commissioner kye kikola. FDC yalimu, abagundi baalimu, ngezo sente bawuuta mpuute. Njaga Honorable Zaake agende ne mweki ekifo. Kuba kati awo tumanyi nti mu commission tuyinawo Zaake. Gw'omanyi abantu bameka bemu expose nze. Abantu bali babawudiisa, abantu bali babavuga kataka, abantu bali babafuulinga mwenga mulooza muyina bye mukola, mwenga mulooza muyina gye mulaga, kumba abantu bali ku agenda zaabwe. Ochegeera. Naye kati musobola okutula ne mugamba gundi tuganye wano otulimba. Wano otulimba. Nze njagala okwebaza Katonda olw'okuba ndi mu mulembe guno ogwakyagulanye. Njagala okwebaza Katonda olw'okuba ndi mu mulembe guno ogwabazaake. Njagala okwebaza Katonda ndi mu mulembe gw'abasennyonyi. Omuvubuka nange ali balwako nti nina contribution yange gye nakola. Saasirika. Nze sifaayo obe Uganda abantu byo politics babivaako. Nze sinnabivaako. Nze wendi wano. I'm talking politics. Ate byenjogera gyebiri. Ekyuma kya kansa mu ggwanga yonna tuyina kimu. Kifu. Kati gw'oli wa Dembe ne muba wa NRM. Kansa bw'abazze tamanya nti oli wa NRM oba toli wa NRM. So I'm very proud to be speaking this. Ndi musanyufu nnyo okubeera mu mulembe guno ogwetegereza ensonga. That is why nabagambye mwe kambabulire, don't fear to make mistakes. You still have time. Mukyalina obudde okubeera wano. Ffe kati tuyiga. We are learning on job. Honorable Zaake bakajja mu parliament. Mubawo omwaganya. Osanga tebamanyira bintu ngeri gye bitambula. Naye babanga bakyalina mwaka omu mutwe. Abantu bali batufera waneeno ffe nga tulooza tulina abantu abalwana. Nga bwe tulaba abasajja baffe bano abagamba nti bali ku opposition nga bakutta obuzindaalo wali, ne bambala obugundi, ne beesiba obuketaawo, ne bakubakubamu, abamu ne beekubira amasimu, simanyi poliisi enkutte, biki. Ebyo byonna tubizudde. Kati gwe bw'okeera ku makya n'oŋŋamba mbw'onyiize nnyo. Kale nyiiga ebizibu biveewo. Sebusiru bwa njoka bwatanyinizo. Mwamanyi bye twakiivinze mmwe. Mu bbanga ettono ennyo mumanyi bye twakiivinze. We have achieved a lot. Nze kati manyi kosase, manyi commissioni, manyi rules, simanyi biki. Nali sibimanyi nga sibifollowinga na bifollowinga. Olaba nsobola okubuuza ne listi y'ababaka ba parliament ne bagimpa. Kati manyi ababaka abalonda
bwe twali twagala okusensalinga jimu mu kwezi bali ababaka 91 waliwo agambye nti inbox minkuwa omukazi naye gundi ojoga kyogamba nze sobola kwekwanira oyagala kumpa buyi kyogamba gwosula gwongendere waha excellence n'osuulirayo manifesto lwaki onjoga bwotyo lino jogo sijja kukkiriza kunjoga kyogamba gwonsuulirayo manifesto ewaha excellence kati n'ekintu ekyakyembadde ngenda okubuuza njagala mutegere mutunulire ebintu ebigenda mu maaso ebiseera ebisinga tuba tulina kati kamba buli singa president waffe Kyagulanyi Ssentamu teyayinaamu bantu bamu munda muli eri goza yandifunye atya information okuva munda Zaake yakugamba waneeno kuona omukyale yali ayogerera amajje bali bamwitaani byekwaso nagamba omukwano gwange tutula naye mu parliament gwomanyi kyo bakati abantu ngabo bafuna information naye nga tebaagala kubategeera abasobola okugamba Zaake nti owaye Zaake president wamwe mugambe yetegwiremu kubanga kugamba bulire abantu ababeera n'ebintu baneete museka temuseka bannange mbabuulira ebintu bino ffe tuli mu mulembe omutebi tuli mu mulembe ogwabuuka yensonga lwaki baleese babbajjo baani kati mukamba bulire ekintu kino nze ekintu kino nategedde nti kyabadde kirimu ne NRM kasite ekintu ekyo gy'abantu babadde bakiwadde obudde nendaba kati abasajja nga babbajjo bajja abagamba mbu ategeera nnyo akola bajja asobola okukungayo yadde abantu basatu bakola wano okwekalakasa mbagenda kwekalakasa nga bapromota bakungayo yadde abayimbi 10 kati bajjo tebwe mbalabanga mubayiteko buyisi Zaake asobola okukunga abantu 10 bayichuli tasobola ade n'okunga abantu 5 ku street bagende wali bekalakasi ne bwe ba government yawe buno simanyi butamale mirundi katamale mirundi junior asobola okunga abantu yadde ne babeera 10 ne bajja ku street gwe mulirayo abantu mwenare mubogamba nti balina influence mwe mutijisa nze nkuweyo just Zaake agende wali emitiana asitule squad ye kati n'otuulawo ne bajjo naye naakutegeerera bajjo akwata mu minyira buli kaseera eyalya sente za kyalenga baali babagambyeko sente mekaze baali abagwagwabo eyabadde kati kambabuuzi bano bagundi babajja ababadde wasali musale gwotudde owuliriza akuwa amagezi abagende wasali musale compromising abayimbi agamba atya muganda ange sese right bali mubeeremu amagezi nawe n'otuula sebo babajjo bakutegeerere bajjo bw'abaagala okumanya nti talina maanyi agende ku street wali ayita abantu tulaba bameka abanaamugoberera we mujja okumanya nti bano abantu babawuddisa buwuddisa mulinganga lulwe mwali mukadde nga mutandisa okuwanika kana akasajja kano katabani ka mirundi we are important people in this country. What is important about you? Can you organize even 100 people to follow you? Can you? Kubanga influence yo tujirabira. Influence ya moje muina ku social media tekola te feeling bwa ku ground. Twagala ground ekola kinene nnyo. What do you have on ground wano? Kiringanga house of plastics. Boya balimba bwa ina influence. Era asobola okulagira abasoga ne baba wa kalulu ne batabawa mwamulaga nti influence ye koma ku social media bwe yategeka ekivulu ye kenyini yagendayo n'ekisiikirize kye ne bakuini dansa be agamba atya muganda wange lukato kati abantu nga balukoto bano benjagala okwogera nabo wamma kutumiddeko muganda wange house of plastics yategeka ekivulu n'agendayo yekka ne organizing committee ye mulekerawo okuwa abantu bano tebagiina these people kankubulire Bobi yanga ina influence n'okusinga bajjo
Bobi yaga ina influence nti asobola ogenda eri esokolo gy'abeera n'afunayo abavubuka 100 ng'ate bawadde na sente kujja kuteekawo mbeera. Tamale mirundi junior abantu basobola okuinfluencinga banywi ba bbiya. Naye mbasanga eyo nga mumutendanga bw'amanyi okusomesa mu seti obwongo bwa mubutereze. Mutereze entegeera yammwe wano waggulu kubanga abamu mutegeera buyise. Nentunulira abantu nga bakugamba sebo uliriza bajjo byakugamba bajjo eyali sente za kyalenga wano ne yeekaza ate kisinga okuneewunyisa kummwe ba followers baffe kiri kimu naddala abantu bange ba queens ekisajja ne kijja ku Facebook ne kigamba va kubikadame ebisiru namwe ne mubeera kuli oyo babajjo abavuma bakadama be bajja mu inbox zammwe ne bagamba munvume mutambulize video yenu babajja abo. Babajo Muganda wange oyo lokato asobola okugenda ewaabwe n'aleeta abantu ne bateekawo embeera kati kambabuuze Bajo yakuuma declaration forms mmeka mu Kalulu. Bana abantu bemuwana wana ku social media bayina influence erirudda wa mirundi emeka gyolabye Kyagulanyi center mu ku Facebook naye abantu bameka abamutimba ne bamuogerako. Mirundi emeka gyolabye bana abakulembeze baffe ku Facebook naye ku ground wali gosobola okutuuza abantu nga 10 oba 3. It is you people hyping these people with nothing. Olina jana akugamba ati nina amaanyi go gali ludda wa nkungira ya abantu 10 nkaka sente oli wa amaanyi na yako bakakozesanga katego bakulaga nti ba kitalo nnyo House of Plastics bwe yagamba anti na ya ina following ye nga tetwagiraba mu Busoga lwaki tayimya nakola statement naga anti abasoga temulonda ngobi kubanga nina following ye mwagirabyeko bwe yategese ekivulu following yabaddewo. Ekizibu kyaba abantu kiri kimwe era njagala mbabulira okuva n'olwalero abasajja nga babajjo abasajja nga bayichuli buno ovubuka nga Mirundi junior n'abalala abagwa mu category omulimu gwabwe kuba nafuya naye nga beefuula nga ababawabula. Sitani tasobola genda mu church n'agamba nti mzize mu church okubagamba nti Yesu ye Mukama, that Jesus is Lord. Unless ngo ine kikyamu ku mutwe. Sitani tasobola kugamba ti Yesu ye Mukama. Babajo balira kulinnya limu. Bajo Museveni ogenda okumutegeera n'okumuwa akasente. N'okugenda eggulu eyo yonna bagendedde ku Bobi Wine. Kyekimu ne basajja mivule. Gwe basajja mivule singa teyafuna kifaananyi na president waffe. Ani yandi mutegedde? Ani yandi musembeza kumpi ne Museveni? Ani? Yajja kufuna kafaananyi n'afuna obugalo obutaano ne president waffe. Kyekimu ne Mayinja. Mayinja okutuuka kaawo. Of course yali yakola derinnya naye okwesembereza Kyagulanyi era tekimanyi ku agenda gye yali atwale wa Museveni yabagamba nti nsobola okumuteeka wansi. Kyekimu ne bakamiliyoni bannawolovu be baleetanga balooza nti olw'okuba Bobi Wine avudde mu music nabo basobola okujja eno ne bakola ate ne basingako Kyagulanyi. Munnange ebintu bino Katonda yabiteekateeka. Mwabali wano ku social media ne omwepankapanka mutya nkibaddamu. Temusobola kuba musajja gwe bayita Honorable Francis Zaake ne mumujja mu mitima gy'abannamityana. Bwe mulowooza nti nimba tudde mu mazima tugendeko emityana.
gwoteeketeke abakubi b'ekikopo abalungi ennyo bakubezaake ffe tugende emityana wali tuyite olukuŋŋaana nti abakubi b'ekikopo ku social media bayisa olukuŋŋaana olukubazaake baabano ne zaako ow'ekitiibwa omubaka wa palamenti ow'emityana ayisa abantu be bannamityana tusisinkanewa ti ekisaawe kiikiri aya basi zaabika emipiira otuula otyawo n'owuliza bajjo mbuna yakuwabula bajjo fulu figa okwekalakasa ekwali mu Kampala wano nali manyi nti naye ayinayo abaana abagenda okuvaayo bagambe nti nedda ffe tukanye era tugenda kuyimiyawo ne mu 7 abaana bange baba nombaleese ku street fulu figa teyaddamu kulabika waliwo agambye nze nkwepikira ekirungi fembi tuli mu struggle kati naye mwana gwe abantu bali wano bali tuli mu bintu bya serious omwana wuna naye bamwe abakina mwe bantu mmwe mukama bazaasire era mu abantu baffe abaagala enkyukakyuka kino nkibasaba temuddamu abantu baffe tubakumeekume tubateeke wamu kubanga ffe tuyina amaanyi mukitegedde baganda bange tuli b'amaanyi nnyo ekisooka Katonda yatuwa social media eno nti abali oppressed ffe tusingako waliwo agambye ffe b'amaanyi agamba atya semwogerere Joseph ffe tuli b'amaanyi nnyo nga tuli we are stronger when we are together waliwo agambye nti munno muwe chansi abansumbuwa naawe bajja wano ne bansumbuwa abantu bangaawo that is why nze nabagamba mulekerawo n'okwewalana I want us one day as a family era na kino kankijjewo oba kankitereeze mu abantu abayiri eyo nga mukyali mu struggle mu ntale ez'ekigwagwagwagwa muzikomi gwe oneetaaga the same way. And by the way, let me take this opportunity to appreciate a lady called Patricia Sewungu. Mubakumatira abasajja bakumatira bakoya abasajja abananfuusi naye bantu mmwe njagala okwebaza omukyala gwe bayita Patricia Sewungu buli kintu kyonna kyokola ekigattako struggle. Thank you very much. Njagala okwebaza buli muntu yenna nabagambe no struggle tuli baana bandeemu fenna tulwana okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu atuula mu ntebe. Era byonna bye tukola tuyinza okuba oluusi tukolamu oluusi olw'okuba twagala nnyo ne tukolamu ensobi ng'abantu naye saagala obuntu obwo obutono butukyayise gwe nange. Osegede njagala nnyo tukwata amaanyi gaffe nga bw'ojja okundaba nabagamba nti buli muntu tujja kumulabiranga ku bikolwa bye bwe nzija n'enjogera kiri gy'oli okusengejja. That is why nze buli muntu akola banekamba buliri first and foremost mwebaze nnyo abantu abajjayo feesi zaabwe regardless of oba omwagala oba tomwagala ng'akyasobola okwogera nti people power our power Kyagulanyi Ssentamu president mumwebaze. I want to respect buli muntu. Ebisigadde
I don't want to know. Sikwagala mu kibi kiri. Kwagala mu ekyo ekirungi kyenkujjamu. Nzijjamu ekirungi ebibi bireke. Nzijjamu ekirungi ebibi bireke. Kubanga baba tukuba begatta wamu ne batukubisa amaanyi gegamu. Fa abagala okubajjako tulwana ate kutulemu. Buli omu akola akakundike. Tulwana kulaba nga twejjako mu 7. I don't need to like you to take your information. Nyinza okuba sikwagala naye nga kyoyogedde kigenda kuntaasa. That is the most important thing. Tetuli wano kucreatinga hate. Tetuli wano kwekyawa nga ate ffenna tunyigirizibwa. Abatunyigiriza bo bali kimu. That is why Museveni ayina mbabazi. Yakomezaawo tumukunde. Kayihura mwali mu service. Basejjusa bakola. Muyige. We are stronger together. Era kino kankibabuulire. Waliwo agambye nti bye I'm going to sleep. Munange nange nandibadde nebasi. By the way biseera ebisinga abatamanyi abamu bambuuza nti naye gwe weebaka koddi. Sometimes emisana lwe neebaka era kati ndi mukuwebaka kati. I'm sleeping. Bane program etandise ya Alex Mufumbira. Zimbe ensiyo. Etandise. Kubamba de njagala gira badde ndyoke neebake. Njakomawo ku ssaawa 8. Kubanga ku ssaawa 8 nina okudda tusome. Waliwo agambye nti naye olabika oli mukodo ku bintu ebyo bitegeera. Ebice ebyo bane mundekete munzija ku mulamwa. By the way natandise mbagamba nti naze just babuuzaako. Naze babuuzaako. Era tomusanga nganga ndi mukunyumyo oba bankyazizza oba Patricia Sewungu ankyazizza oba Fred ankyazizza ne mutandika ogamba hey nze buli muntu ayina waayinza okumpisa. Mbuku kasoroko naye toyina magezi. Ku kasolo kange nvaako tuli mu struggle, tuli mu kulwana. Soko oleke tusooke tumala okugusa ensonga. Agamba atya bayira wengenda basibula baganda bange munzikirize mbasibulire wano naye mumbulire gye mundabira mbatumireko bannange nga ngenda okubasibula. Allow me greet you guys. You can tell me where you're watching me from. Mbatumireko mbasibule. Njagala kuwummulamu. I need to rest. Naye mbadde njagala nsooke mala okulaba programu eyo then nsooke nkole ki neebake. Kati otulo tutandise okunnuma. Waliwo agambye ayagala kulaba mbeera wano mu board room yange. Mumbulire gye mundabira bane mbasiibule. Mbatumireko mbasiibule. Waliwo Godfrey ali wali eri e London. Mbatumiddeko abantu be London. Waliwo Jason ali wali e South Africa. Waliwo Rim ali wali e Kuwait.
waliwo Dorothy wa Bobi ali wali Mubende, waliwo Muhammad ali wali Dallas Texas. Banange muntu alako die Texas owaye bakuitani Zukia ontwala ko die Texas nange ekole ku maalo tandiko gamba hello, how are you doing, are you in Texas? Agamba atya muganda wange Emma Mbarasa coordinator wa maanyi ennyo wali eruka. Respect my brother, nkwagala nnyo abaana beeruka mbaagala nnyo banange nange muntu aleke eyo mu America nkole ku fujjo agamba atya mukadde wange Irene Davis omukyalo omulwanye nnyo oyo muna Twitter warrior munnaffe. Thank you very much. Mwebale nnyo Twitter warrior group mwe namba tumiddeko abali mu group yaffe abali ewa King Asadi mwe namba agala nnyo. Agamba atya Jocelyn agambye ali wali eri ekibuli awe ekibuli ntera okubeerawo mu budde bwange obweddembe nkutumiddeko mumbulire gye muli bannaye batumireko nve wano. Mumbulire mwabali mu Texas temwagala nange njogereko luzungu lwa mu nnyindo. Hello, I'm from you know when I reached on the airport was full. Waliwo agambye nti nze ndi Twitter Kanyakwazi district Kyankwanzi district. Agamba atya Amos okuva wali Ekyankwanzi nkutumiddeko. Respect. Agamba atya mukyala Nalubega okuva wali Abu Dhabi. Respect. Abali e Bulaya muloza mugenda kufiira e Bulaya. Muntu twale naffe tukole ku maalo. Muntu alaawo nkole ku maalo. Temwagala sebo nange malo okwogerako n'abazungu wali eri. Soke ngende wali eri. Soke nfuwa oluzungu. Bana BBS telefone etandise. Njagala kubasiibula. Waliwo agambye nti greetings from Norway. Hey, you are in Norway. Why am I not? You should find a way of calling me to come to Norway to collect demonstration. Waliwo muganda wange Shafiki Nasa. Waliwo muganda wange bamuyita Zamba Shafiki Nasa Road kutumiddeko. Waliwo gwe bayita Katushabe Norin ali wali Saudi banaye webale kukola. Mwemuloza mwemwe kamwe mwagala okugenda Norway. Temwagala naffe tukole ku maalo. Emitima emibi egyo bamu abaaki bannange. Kati mugenda kutandika. Omanyi biruzi kakati biruzi mugenda kufa biruzi zijja kusigalawo. Omanyi kakati we have a lot of bills. Omanyi kakati biruzi bannange. Naye wamamba agala nnyo mwebale kukola sente. Ate njagala okubebaza abana Uganda. Kuba kati abana Uganda bali mu nseze ezaakula bandibadde tebafa nayo nnyo ku bintu bya struggle eno. Naye olaba mumbeerawo ne muwuliriza. Bannange mwebale. Mwebale bannange. Thank you very much guys. Era tusiima. Bana program etandise ndowooza. We are stronger together. Program ya BBS refine etandise. Jagala kugira bakonga sinebaka. Waliwo agambye nti simitima mibi tuguse struggle